Kale olwaleero ebintu bigenda kubeera biralamu. Tugenda kukola emboozi eno naye nga si mboozi. Olw'ensonga omuntu gwe nnina olwaleero eddalu lyalina terifugika. Kyakubiri omugambo gwatema tegwewalika. Otyo? Era tusoosa disclaimer. Ng'ogikubye bukyali. Isha. Nga sinatandika na bigambo. Gwe ndi naye ku seeti mu manyi tebabinkubira. Gikube. Ng'amateeka weegali. Kale. Buli kyogenda okuwulira mu pulogulaamu eno kiteeketeeke era kyogerwa ne kivunaanyizibwa kwa kifulumiriza. Viki okyalimu okutyoko. Waliwo we tugenda mu maaso awo ensonga nezo expandingamu. Wano tukuba disclaimer. Nkakubeka disclaimer. Ogamba otya Jenny? Sigamba ndi bulungi. Yabeewo abawano bakumanyi? Aba Viki. Mbeyanjulire. Tutayinza butakikola. Bannange abagagga ba Viki exclusive mbabuuzaako. Kambuuze ku bagagga abavu babuuze nze kambuuze abagagga. Tandika. Bagagga kwagala n'abavu kwerogana kulwanira basajja. So ze kambuuze abagagga gwe buuza abavu. So abagagga ba Viki exclusive mbabuuzaako nze Jenny Namukasa. Okay. Yes. Abasinga gwe bamanyinga Jenny. Abasinga gwe bagamba nti olumu nsala mu bigambo naye sisala. Naye olumu okiwaata. Waliwo information oluusi gyowa. Nange ne mba nejjolo ku office ne ngamba ono Jenny ku luno awaase kiwaate. Sirimba just kiba kyetaaga budde. Ne kyapeni. Yes, gwe kasita ekintu okiwa obudde nze ndeeta ekintu nga tibadda kireeta. Abalala ne bagoberera. Abalala ne bagoberera. Kati abamu bagamba alimba naye bagenda okkirozaako ne bagamba songa bweri. Kituufu ogenda obigattagatta ng'olaba nti nali sisala bigambo. Jenny osaze ku bantu ebigambo. Ne ku bbanga ly'obitemedde tofunangamu akukangamu. Babaamu nze Kenzo yali antwalira Kabangali. Enzi yali antwalira Kabangali, Bruno K. N'okulwa Bruno nakuwulira wayitirira. Kulwa Bruno wayitirira. Nenga oba yakwanako. Towaayira musajja wattu. Bruno ayinza okuba yali yakwanako. Wenkima nedda bambi saagala waayira nze siwaayiriza. Okwanibwa baaki? Teyankwanako saagala muwaayiriza. Anti ogambye ow'enkima ng'olinga agamba nti olina emiziro egikugira. Gyonna ginkwana kasita taba wammamba. Oyo abanzira. Kwana kubaawo naye abalya baaki? Buli muziro gusobola okulya. Kasita teba mamba nango ebyo byombi boola byokka ebisigadde it's okay. So okuleeta CV yo bwe ndaba nga mpita nga nnyumiddwa ebigambo byo n'akasente weekali why not? N'oyitawo. Mpitawo byaki? Watamye omugambo ku makula. Zero ninga Jenny kiki muli ekikuwaga. Ebya Susan byabadde bitya waswadde nno. Saaswadde. Waswadde. Saaswadde bali laavu kati basaza mukama. Anti ebyo just bali mu pretendinga. Bali mu kwekaza omukalukalu tajja busera. Kubombi ani mukalu? Bombi. Omwami n'omukyala. Ne bwe babalaga nti bazzeewo itsoke ffe weetuli tulindidde mu koona essaawa yonna. Kyabika? Naye ate essaawa yonna nga ne wali watukakasiza nti kaakati MBCD ensonga zituuse ku Z. Naye ng'ekiriwo abantu ababadde bayawukanye ng'emazima agaliwo. Susan abadde bayawukanye n'omusajja. Omusajja abadde yava ewaka. Myezi 6 nga takyasula waka ng'emmese tagikuba. Ebiyenje nga bye byetembatemba awo. Maama omukyala akayimba kayimba ka Jati Madina. Bibuuza. Enzigenda bakibuuza. Bakyekyabuzza. Kati nga balaba kati awo kati ki? Dukira yagamba eyali amwambaza stocks yali muki? Mulala. Ewa stocks yali mulala ono wa masaati. Ono designer. Naye olumu Pastor Bujingo naye atutwala speed naye maama. Nawe boyina gendera ku speed ye. Nga woddira mboti emabega kiba kikuyiseeko. Ebintu bino byali bitya? Ebintu bino kuba kati ndi naawe engeri wadi obadde owaatawaata omugambo ate ffe wano twagala gutema ne twagala at least tubajjule mu bajjule. Kati nkubuulira ebintu bino Kakwenza yabireeta. Kakwenza lukira bashaija atali mu ggwanga. Yes. Ate naffe twogerako naye ku WhatsApp akakasa ebintu nti ebintu bituufu. Omusajja baatabuka n'omukazi omusajja n'anoba ewaka alina ku hoteli kwasula awo. Amayumba yavaayo. Gali amaka galeke kamugalekedde mukazi.
Gwenna abakazi omukazi ofundako ekitende yali erekeka. Kati nkubuulira omukazi akutamye ewaka funa jjenyo mmanyiiro oyende. Gwe yenda buyenzi ngenda kutamya ewaka. Ate nze sivaawo mbanga kiteega. Nze neegoba. Ekiteega tekiva mu nju ne bw'oyagala. Abagirimu mmwe mugyamuka. Abagirimu mmwe mugivaamu. Kati nze omusajja nze akimanyi. Gwe just kola ensobi eja yenda. Olyoka olaba ekiteega express. Ekyokwenda tekimalaayo. Naye ate mu stories z'omukazi yateekanga ku gundi obutambi bwakomyewo bwa Susan. Bulaga ye takwatagana na mwenzi. Naye waliwo omukazi ayagala okugaba n'omusajja. Naye ate lwaki omukazi oba olippira omusajja omufumbo gwe nga toyagala gabana. Nedda kiri bwe kiti. Susan yakola byonna bye yakola n'afuna omusajja. Naye bwe yamufunira owuningira omusajja emindi gye yafuwa nnyingi be yakola byali bingi okitegeera kubanga amawulire gavangayo nti nze nina n'omuntu gwe nali saagala kulimba Biini twali tubiri close naye ng'atunyumiza buli kimu. Omukyala emindi yafuuwa omukyala yaloga munne tosobola kola bintu bingi n'omala n'owangula omusajja ate nga baagala mumukubbako oba musajja n'ayenda ebbali obeera nnyo disappointed kyova olaba baafuna obutakkaanya mbu Pastor Buzingo yatandika ebintu by'ebbali. Obumpwanki oyo omuwala gwe boogerako. Naye kifaananyi si yeye naye waliyo omuwala mu Kanani. Ali mu Kanani munda? Golowooza omusajja bw'anaayenda ayenda wala. Era omusumba alya ku ndigazi. Kozi ne Susan yali woomo. Yali waawo. Yali ku TV. Era TV ye church. Anti byebimu. Church eri awo TV eri awo byonna byebimu. Omukozi wa TV eri eno. Omukozi wa church yabanga omusabi wa TV, omukozi wa TV no wa church byonna njawulo ziri. Tewali njawulo. Mukama wa mwagenda balaba buli lunaku. Oba okitegeera okuwayo report. Ekkanisa yatambudde etya? Byabadde bitya? Abaana bakubanga zi live za Kanani. Aba TV. Kati ng'olina ogenda mu field. Ogenze mu Kanani. Bitambula bibiri TV yemu ne church. Okitegeera church weri ye TV byonna bitambula wamu. Mpulira. Kati n'amusiima. So kati Makula bwe batandika okweyagala mbu yakola ebintu bingi nnyo mindi byonna kuloga musajja okusinzira ku Biini yabanyumiza yatunyumiza ate by then gwe ne Moze ne Biini nga mweyisa omusajja nga onaamujja ku mukyala we kubanga era baba bagamba oli yali aludde naye so yalina okukola ebintu ebimujja yeeri bagamba mbwe emindi mbu yagifuuwa mbonaloga munne wesibye ku kyemmindi mimwa tejyaddugala babitunyumiza gwe olaba emimwa gye middugavu besiga lipubamu ebikazi nga bitufuuyire mmindi gwe lip balm akyusa gundi kala balina buno bwe basusa simanya pink lips abasiigako pink lips gye ziri nga bimaze ofuuwa emmindi emimwa ne gitereera so nababba wa munne bulungi ebbanga ne liyitawo kati omusajja gwe yali abbye naye ate embaga yajeegaana kyokka ate wano mu kanisa mpulira beesuubiza embaga Pastor Buzingo wa comedy naawe. Ate ojjukira mu kkooti lumu. Ati musumba omujja kadiifi. Ataawo. Musumba omujja kadiifi. Ataawo. Nze wenna oyera Pastor Buzingo ne ngamba ono simuzzaako wadde ogwange. Kunvayo oli omusajja. Leera akugamba kino ekyakugamba kino amasasi sinaba nkuuta mpulira. Simanya kino. Oli yali ennyamba za sokisi. Ne ngamba owaaki. Okubeera n'emirembe weesonyiwa emboozi za pasita. N'omusumba talina buzibu jeni. Omusumba agatta emboozi kye namumanyaako. Omusumba atera okwogera ebigambo bye. Lwakuba mu enjiri gye mwagala n'ebigambo bye mwagala bifubutuke mu musumba. Mwagala byabali abasajja abasooka mu njiri. Musumba Buzingo najja n'atereeza ekintu n'akishepinga. Kati enjiri agikuwanga bw'olina okugifuna. Eyasirirwa ejjula. Eyo. Mani mwali mumanyi ennyimba zikuwa. Ndi mulokole era nsabira ku Fenero. Naye enjiri ya Pastor Buzingo olumwega kincho yagala yingira aposo kampube ne karenge yagala yingira aposo nsabira wa Apostle Grace Lubega ku Fenero yes jemiyaka kati njiri kyebuulirwa eri etali eno ebyo tebiriiyo mu kitwale ebyo bya Siri Regular simanyi omusajja bw'ayagala muwa muwe tewaliyo Siri Regular naye ate wulya kye baŋŋamba ekiri eyo gyoyo bino tebigenda kuwulirwa Siri Regular eri kyakyuka mu Siri balimba
badimba nze kati nze nsabirayo nze ate njogera ate nze nkuŋŋaanya info bifu olaba n'ebino ebyamusumba oluusi nze info mba naye negamba kankwatemu abantu boogera gwe Viki omuntu ayinza ovaayo n'akwogerako naye nga takumanyi ng'atema butemi yes ng'ayogera bwogezi nze olumu ntuulaawo n'omuntu n'akwogerako ekigambo ne ngamba naye oluusi oba obirabika jeni kigambo ki kye baali bakutemyeko nga muli nawe bwe wekkiririzaamu olaba tokirabika mbonnakako omusajja okumpa empeta ayo teyawaayira tugende ku kirala omusajja sa mbunamugamba njagala mpeta bwempeta nagimuteesaako kambe kakati gwe Jeni omusajja ne bw'aba nnyuse ne ssente n'okimanya nti leero yakutudde eddiini wewaayiyamu nazituuseeka era omuteekako akaaba munange ondaba waliwo ebintu ebirabisa abantu mukazi omukaka nze era n'abasajja be nadeetingako nga wamufunye bw'ofunako time nonya kutone mawejje yes munoonyeko omubuuze Jeni omutuufu yani mwayagale n'abbanga ki nga lyawera omwaka gwawera njagala otuuleko nettone mawejje ulira mbwe ebbanga lyawera naye gwe okimanyi relationship za Uganda bweweza n'emyezi 2 ogula keeki happy anniversary kati mwatambula mwaka relationship gyokyasinza okuwangaalamu myaka ey'emyaka 2 wali nani minister ki ndaka munnange naye gwe okimanyi ne bweba weeks 2 gwe relationship za Uganda kati olofa bagimazeemu emyaka 5 oyisanga emikono mu maaso nze nnyinza okukulaga wano nti emyaka wagindaba eyo nagiina mu ssomero wagina kyogala nze nkyali ku laavu y'essomero nze nayinako omuvubuka gwe tweyagala naye ku ssomero senior 2 3 4 n'agenda ebweru nga ndi mu senior 4 myaka gyaffe 3 ne tweyongera odeetinga myaka nga 2 ne twawukana naye kati ey'oku ground ey'obukulu eyo sinafuna ya myaka 5 eyange ogiraba 5 years ago mama Fina abeeko byakola bayika bandoga sikulimba oyagala kitayika bandoga negwe kiki ekyasoose okuleetera abantu tutuve ku byasookedde ku Twitter eyo ekyaleetedde abantu okugamba nti tewali wabeera muliro mukka nga tewali muliro bwe kiri abantu basoose ne batambuza rumors then my question is lwaki ate Musumba abajja proving because Sunday service it was about proving some people ati kyekyo kyenkugamba nti ebintu bituufu naye baatudde alika Musumba n'agamba kantereeza amaka gange kinaawulikika kitemanyi buli woogenda nnyo mu relationship kati babadde batandisa ojjajinga ne bagamba bwaba omukazi we yasooka era n'owookubiri n'omusajja ono n'alaba ng'agenda luuzinga bingi dignity yes alina ng'alaba ogenda luuzinga bingi bagamba kalaba bamusupporting ave ku oli ayinza oba omukazi oli biki okitegeera oteeka mubaamu ebintu ogamba oba kino naye n'owookubiri kati alika n'agamba kantereeza embeera omukazi nkomewe kana emigugu kubanga singa baba beyagala lwaki ovaayo okuproving anti kati nina nze yasooka okukola naleta n'ababandi siri regular anze ayinako eyasinza okunkubira akanyumidde kiki yonvuma nvaako simbuganye nawe ekyo Musumba yatulazeeko ate naye body language wagirabye njagala tutuukewo naye wedda Musumba yakola bwati n'agamba ababandi teekayo kano ngati yasaba kuyagala ate yasabyeyo kayimba n'akamu yabadde agendera na Musumba byayogera fifite lwaki omukazi teyasabye kayimba omusajja kati kankubulire buli musajja bwayenda nze nkubulira ebigambo bino ofiiringa nga niwe kikwatako bwoti olaba ekitemu ekijjudde emirimu olaba nga yakwata ku mulala otandika omwekanasa okitegeera kenalabye ng'omukazi alinga asindika omusajja saakitegeedde alina pasita bwe yakoze ako akasiriro ejjo nga yagala muteekako ensingo n'akolamu bw'ati omukyala the moment omusajja w'oyendera ebbali nze kiba ekimbeera mu mutwe yakoze kino kyankola yakoze kino omukazi oli ansinga ki yes kati otandika n'ogamba oba ebibyo yes ebyo byonna nfe abakazi ogamba omukazi yafunye wa desert oba yafunye wa mbalala byonna bikubeera mu mutwe maama notandika okwekubya obufaananyi nodda mumanyi okuddako mumira ne mwetunuulira nze sibikola kuba kati nkubamu akafaananyi nga Jeni nze balo
nze setunuulira mu ndabirwamu manjagala nnyo weetege endabirwamu weetunuulire ogambe nti naye kati kino ekyange kirina nsobi kyomulaba waliwo abagamba nti balina nuzi zange naye nesunga ozirabako neŋŋamba owaaye nange kandabye ku bye sirabangako abaana baga waliwo yakubira mutuulira waliyo nuzi zo neŋŋamba bannange muzite nange nzirabeko naawe weerabeko nange ndabeko bwenfaanana kuba nange seetegereza kati oli mulungi okutega akantu njagala nange era Moza atunda kamera kyetaaga onkyazeekewo nteekeyo ate nkatega kinaabiro. In fact, Jenny, tewetaaga kutega kamera mu kinaabiro. Weetaaga gitega mu kisenge kuba kati gwe kyemmanyi olufubutuka ekinaabiro bwe paba kisenge. Ate sitera na kwambala nga ndi mu kisenge. Tokiraba kamera ebenga siza Moza we olaba buli kimu. Olabira wallahi oba oli awo sikuweereza nudes zizo nkuweereza bitundu byo nange mubireeteko nange neerabeko ngomanyi omuntu oganti alina oweerere nange mubumpeeko bannange neerabeko body language nze nagirabye tekwatagana tewalabye omukazi nga resistinga ewamu sasa kyetegereza selera ejjira nga yagala muteekako ati omuntu omukazi n'akola ati n'agaana tagenda kudiiringa na farm manager ako saakalabi mwami farm manager ate eri gy'abadde ali abadde yeebaka bw'omu n'egyo emyezi 6 Musumba abadde ng'alabika ku kkanisa I got information nti egyo emyezi 6 Susan abadde ngayo even church galo etambula bulungi neku church nti abadde ajja bannono golowooza mulimu ajawukana abantu nga mulina ebintu ebimu nga enjawukana zaawukana kati nze boyfriend ne girlfriend obeera wo mbeera waffe enjawukana eyaffe yanjawulo n'abantu nga babadde babeera wamu nayo enjawukana yanjawulo ate biki society mu society mulinga muli ku level ki ensebalaba etya ebatwala etya kati baneeno oli bw'abeera eri ono alina okujja n'asaba kuba alina bingi bye baprotectinga kati pastor we byafulumye yabadde alina okitereeza mangu kubanga alina ebingi ebiri at stake byaba agenda oluuzinga jjukira endiga zeesalako n'okwesalako oli omukyala bwe yagenda. So was it necessary for them to come and prove kye baakoze kibi bye baakoze byayitiridde kale bandivuddeyo ne baproving ekitono ne beeraga nti bali babiri mukyala wange biki nayogeraku kati naye we baakoze sudi n'ayitirira nina kyansobedde akayi bakira obwedde omusajja yasaba ennyimba naye nendowooza nti manyi nze mukyala wange mba manyi byakola ki byayagala manyi buyimba ki obumusa mu mudu bwategeera era nze bwe bakubye akayimba katinatine ne mmanya nti Musumba ategeera Suzani kati nebalakwera kutwalenga woli kwenda nenda okulaba ati omukazi asindika akazinda ne kusirirwa ejjula olina abangi yabadde ya mwami naye n'otamanya mukyala wo byayagala mukutandika akayimba katinatine nalabye omukyala akatandisa akaniriza mu vibe when it comes to help me to yimbe ate gwe tayagala mijajjalo buli musajja bw'oyenda ebbali wabaawo by'osuubira kati omukazi oba olina omuwa time okutereera kubanga abadde yeewaka yekka ng'ayimba bibuuza gwe oli mu kuzina nkudi oba okitegeera ekintu ekyo anti owulira byegamba owaata ani abadde azina enkudi ani abadde ayimba bibuuza omukyala abadde ayimba bibuuza omusajja ng'azina nkudi yalaga wa Musumba muwoteera awo ngeri bazina enkudi yes eno bagata yalaga wa mukwano ndabyenze ono nga bwe baba bazina magulu bagagalika olowooza omukazi anaabeera ku sseemu peesi naawe maama kisoboka okuba nga yabadde wali ng'alina byajjukira nekyo kyeba kinene oli Musumba ayagala Suzani ekyo tukikkirize sisobola kikkiriza Musumba ayagala Suzani amakulu ag'ego agaagala naye nze ekisinga okunyiiza amukuba embaga bayina weffe bannayuganda tetulina buzibu but you unhappy with that no nze munnange ondaba I know since day one nze nga makula simulinaako buzibu ate nze oli maama wange basenga awange nze agenda n'omusajja gwe ngenda naye byaliwo oli tiimu ki sirina tiimu kuba bonna sirina gwe nfuna mumpazi nga nfunye tulina tiimu bugingo Suzani ne Teddy
Kwane timu Teddy yabadde komye okusinga. Nze bwe kubako gwe nkuba oluseke n'alumpa nampa. Namwe. Awo osobola okudasa. Nze ndi timu luseke. Musumba yabogeddeko. Nti mmwe abasindikira Susan voice note nga mugamba batusasudde naye otuwammeka tuleme kukalakata. Nze ate yo level sinagituukako. Nze omuntu yampita n'angamba nvaako. Nesonyiwa. Nampa brown envelope n'enkuvaako. Naye nti nze simanya nkutiise nina kino mpa. White envelope jeno gye bakuwanga ofuna mulimo kuvuma. Yeyo okunvaako. Je nesonyiwa. Ndeka kwata kano genda. Novaawo. Yes, naye nze sisobola nze sinatuka ekikopo kugundi Doni Chris. Nvaako munnange oyo mugagga wange. Bangamba mwakuba ekikopo ku Doni Chris. Gambe ebyo. Oyo mugagga wange antwala na Dubai. Kati awo sirinyamu. Dubai. Era omwezi gwe tugenda mu guno ogujja ogwa August. Mugenda Dubai. Tugenda Dubai tulye sente. Skypins tours and travel. Yes. Ekimala. Era Doni Chris anjocha. Mugagga wange anjochera ddala. Era antwala Dubai. Bwe mundabe Dubai ngenda bera n'omugagga musale bulungi ebigambo. Kati mutandiko bitegeka. Nga tumaliriza. Kuba kati eno nayo ndabanga gwakimu oluseke wa Susan. Bamukwasa microphone. Sino na luseke baba bagala bampe. Microphone wawulidde bye yayogereddeko. Ka speech kabadde brief. Naye mwami yamuggyeko nga atandise okuva mu mbeera. Ate what I wanted from Susan's speech. Amakaga ino okubaako n'agafuga. Nze bwe nfumbirwa njagala nze mbanga nfuga. Ekyo tekisoboka. Amakaga nyuma nyongo omukazi yabadiriza. Kyekikyakuddiriza. Jeje niyo ine emyaka eno. Ani agambye nti nze mukwano ndi mwana wa 2000. Even if 2000. Ati yo stake wali badde toli awo. Wali badde olina omusajja. Ani agambye nti sirina musajja. Jeni toyina. Sirina nkuuma. Wekaza. Omusajja abaddewo. Oyina basajja. Nedda. Omusajja nedda wallahi abaddewo ne kati yavaawo. Talabanga ne gundi omukono gwange gubaddeko empeta. Kati yalagawa. Najijjeeko. Nanti ene empeta yeri gye bagamba gye wakako omusajja. Je nakako omusajja. So omusajja omukake natuuse ne mmuleka. Nokako omwesonyiwe. Essaawa eno kale. Nizo basirina muntu saawa eno yetaliwo. Kati otandise owuliranga muli oyino kikkiriza. No kati. Because wano wetuli abasajja twali ku mukolo gwa Moze. Nzijukira. Empeta teyaliko. Tewuliranga n'omwami nga tunyumiza. N'ebifaananyi mbirina. Yes. Peta yaliko. Kati amangu ago sister, relationship yakola etya? Munnange omusajja era bye ebimu ebiri mu line ya Susan. The guy cheated. Wallahi nze nembira kati kankubulira ebigambo. Yes kati kankubulira. Tani kintu kisinga kuluma nga muntu ne bagamba bawa ali mukwenda. Bwoba tomulabye oba kyalina mukaneno nedda okuyingira kiyingira naye nze nalabako ne video. Masimu y'omusajja baginsindikira bo bennyini waliwo yaginsindikira ng'omusajja alina ensolo nnene. Nomanya kiki kyekusiingako. Kikozi kinene bino bi heavy mama. Ngalinga bino bi Max Biscuit. Wali oyogera naye nga tuva ku mukolo gwa Moze. Omwami oyo munne kati wenyo. Nga ali ayogera nga jento. Mwana gwe kati nsira nakulabanga omenye omuto mu motoka. Darling. Nangamba. Mama. Kulira omwana amanya gaita. Omusajja ya zo mukazi gwe nasembayo okuyita mami. Yampisa si bulungi. Nange gwe nasembayo yita baby. Gwe nakuwulira ne nali sisuubira nti nyiza okwawukana. Nga n'amawulire gantandikako omusajja namukako okuteeka kembe. Ekyo nakiwulira Moze ne ngamba ne Moze ebbanga lyamaze naawe ajja kulowooza mbayingirira nenkyesonyiwa. Nagenda olaba ku mukazi omunene omuzibu alinga akedi. Omusajja nga bampereza video gira ne ngamba okay. Nze ma ebintu yange mikwata mpola. Ebintu ebiri ya relationship. Ebiri mu family. Yes. Sibipakukira. Mbandi awo. Nezireta. Ngenda owulira nti omusajja bamukaka okugula empeta ne ngamba otya. Omusajja yansaba obufumbo nga teriiko wadde amutaddeko kaso. Omusajja yansurprisinga n'empeta nga sirina mu Kampala muno. Lo wali Dubai nali Turkey.
Ono holiday SMBA yatake. Nasemba kulaba ngo oli mu ddungu. Eyeddungu giveeke eddungu teyampa saamuka kandowooza bulungi. Kati ettake gye namukakira. Nanze ke wagenda mu ddungu. Ne mmanya gye ni togenze wekka. What really happened mu ddungu? Bw'olaba omukazi nga travelings ebiseera ebisinga ne bw'aba tamupostinze omanyi omuntu ng'oli mulayimulayim oba toyagala leeta bbaawo Abanayuganda mujerega. Niinza omulala ne bagamba obutunga bubi musajjanga mubi muli abasente temukyalya bulungi bw'abantu. Nze kasita omusajja oba ng'olina ssente tofa ku bubi ekyabyo tekireke ekyabyo tekireke ze sifa ku bulungi bwa muntu ebyo tobyagala. Kasita oba ng'olina ssente ng'oli musajja otegeerekeka osobola okuŋŋamba by'oŋŋamba naye nti simanya I'm looking for handsome guy ebyo ate saagala bavubuka. Huyo wayi saagala buvubuka myaka 3 otandikira goli wa 2000 nayo yagala baddi. Nze njagala abasajja okutandikira myaka 4. Saagala nnyo bavubuka ate bakyalina maanyi ga kiwatu baba nago nze kati mbamanyi kati ate kati gw'okongoola basajja tonnago wala nze abavubuka bannema okongoola babaki simanyi basimati waya nnyo nadda nze nnyo abasajja nga bakulu nga mukulu kati sooka mpeko experience. Omusajja omukulu ono agenda kuyisa nedda agenda kuyisa ng'omwana omuto nga kawalake kyova olaba nze era bwe ndaba omusajja nga nkwanya nga mulaba muvubuka sibasobola wensooka gamba nti ono ajja kunkolera kasita ndaba ekifaananyi kyo nga tolina nviiri ku mutwe ŋŋamba nkola y'abasayimo kawalaata akasuku kasita ndaba ka Shaulini Marooni myaka gy'abakwezi nga mmanya yooyo njagala abasajja saagala buvubuka obuvubuka sibusobola. Kale oba olaba ate bano abayina enviiri bano abalina ebiviiri bya waggulu ebinungi sibasobola njagala abavubuka. Naye waliwo era abakozeemu njagala nnyo abasajja abakulukulu bakozeemu akasente kaabwe mba njagala nnyo okumpisa ng'omwana omuto njagala nnyo okumpisa ng'omwana omuto naye bw'oyagala abavubuka banno ate omuvubuka ayagala ye gwe bw'oyisa ng'omwana omuto ze njagala omusajja omukulu agenda okumpisa ng'omwana omuto. Anti abasajja abakulu era babuba omanyi nti omusajja omukulu yakyasinze ebbuba. Ati omuntu gw'oyagala yenna oba olina omububira ne bw'aba muvubuka bangamba babawa ssente naye tebabamalira bizibu byammwe babimala. Era naawe ofundikiro kati nkubuulira ekigambo kino omanyi akayimba ka Irene Ntale katya he go down nanana abasajja abakulu engule yaabwe nanana bana bavubuka nawe tobaleeta waliwo enguudo ze batakwata tebabisobola naye abasajja abakulirinde osalamu bitaalaawo. Naye bw'oba oyagala kakayimba ka Irene Ntale he go down nanana gezizaako 39 bebakategeera wamma nno nfunye experience sibavaako kwenfiira ne kati nze benjagala abasajja abakulu bajagala kumpisanga bebi. Farida afa kino ekigo kuba kati kiri kyafuuka kigo. Farida baawe minisita ajjira ku kadi y'enaale kati lwaki taabavume kakati buli muntu kasita oba n'emirembe wooli olaba twabadde tutandika nabadde mutuufu okola disclaimer nga ne program ate nze nkulimbe nze nali nnimbyewa Farida baawe minisita akola mu minisita tata w'omwana ndeka ebyomwana tubijjemu anti byebyo kubanga ebyomwana nyina ekifaananyi kyensembyeyo n'okulaba baawe abeesiba ku baana ne ŋŋamba era kigambibwa kino katikati kino gw'ogamba otya omuntu nti kisoboka nedda mukwano kino ogamba otya mazima ddala nti kisoboka tasobola nze zange ndabye ng'ekyo tekisoboka bino bannayuganda be babigasse kati ono omwavu ekyo nze nkiganye nze ono mwavu kati ono omukazi mukulu ateeka leegi waalaba ayiza ozaalira ono mwavu lunkupe lukyola talina wadde essimu kati lindako afa akyo okubeera era naawe ono bigatto nze nzaawo asobola ozaala mu nze zaalina ewange zisoma omukazi n'omanya nti ezoono zisoma ezoono tezisoma kati ezoono ewange zisobola osoma
Kubono kati avaamu kahali. Naye okuzaalira minisita kikutegeeza kulinnya ate ku bantu. Anti agenda kwesimbawo wano yagenda kutandika bantu nga tebannatandika kwekalakasa just bali mu preparations zaabwe n'abakoona akagambo. Batuuka olunaku lw'okwekalakasa n'ababuuza era akagambo. Naye nze ndowooza lwakuba Bannayuganda nedda nze kambere sayidi ya Farida kubanga buli muntu alina right okwogera kyawulira. Naye okomawa abaako newookoma. Ani yabagamba olina obbaako wookoma? Bw'obanga oyogera olina okoma. Wawe yasukka. Abantu bali mbulumibwa struggle. Bw'olaba ebigundi byabwe. Kati ye Farida tali mu struggle. Muleke buli muntu awo opinion ye lwakuba obuzibu bw'Abannayuganda tetukkiriza buli muntu kwogera nga bw'awulira. Viki olinza oba gavumenti ekunyigiriza naye ng'omulala temunyigiriza ekyo tokimanyi. Nkitegeera bulungi ng'ate yagamba nti ffe tubonga naawe naye nga mulimu ffe bannamukasa abagamba people power our power okitegeera. So buli muntu alina right okwogera nga bw'ayagala. Kati Farida ekimuli ku mutima. Yes, mumuleke ayogere ekimuli ku mutima. Nera nzinyina akantabula. Oli yagamba bugambi nti bannakawere poliisi etugambye tuddeeka. Mbona asanga nsi nalyoka adduka emisi mbunadduka okusinga n'ensi nako bategeera mbunakawere va waneeno bwema ngenda nadduka n'ensinga n'ensi negamba kwali kusomooza nedda ndowooza omusajja alinga ng'eyali aleeta ebintu byansi okubigatta mu struggle. Mumuleke Nakawere alabika akyalina agenda kwesimbawo ku Women MP Kampala. Yes, Shamim Malende yetegeke Farida nakazibwa I'm telling you. Atagira ku kadi NRM. Malende tutunuulira byakoze compare ne. Kikyakoze Shamim. Enaku zinaziika. Ne mu parliament. Twamusindika kuziika. Enaku zino abeererawo ne mu kooti atuuka wewali abakwatiddwa abeerawo. Kati bamusindika kukola ekyo. Ne Farida tajja kuwangulawo. Olwaki? Asobola. When you compare Farida to Malende, goka akakooka waani. Nze nkawa Farida. Lwa nsonga. Kubanga ffenna twasomera ku IU. Kati nkirabye lwaki kuva mu ntandikwa obweddo defendinga Ogiyo. Bapayoniya ba IU mundeke muwolereza ate mpolerezaani. Naye nze kye ngamba buli muntu ayogere nga bw'awulira muno mu Uganda togenda kuwukaka feelinga ky'ofiiringa. Okay, olwo n'ayogera buli ky'oyagala otusange mu lumbe tuli maziga. Otandikawo ebintu by'essanyu byokka nga biboozi byolina. Bannange mulaka Bannayuganda nze nina we naviirayoko nga nalina omwami wange yali mu America. So every time buli we nali njogera tugatte empola bw'oba ogatta ekiboozi gezaako ewasoboka. Nedda nti nkugamba buli we nali njogeranga kubanga nalina excitement nga buli we njogera omwami wange ali mu America people abantu bagetinga offended. Nengamba kati naawe oli wadde mbugamba omwami wange ali gayaaza nze owange ali mu America oba okitegeera ekintu ekyo. Mwami wange owa mu America kati gwe singa nakukyazaako mu biseera ebyo ng'akyali mwami wo naye gwe nalimba kuba omwami wa mu America. Nawe kimanyi saali bikkiriza era gy'olwo yali bitemyengamu. Nga lwaki abitemanga muze nga nkuwa zi conversation nga mukubira n'omukubira nga tukola. Hi babe. Mukubireko. Mwamala mbanga ki kuba kati relationship zo twategedde teziwa. Twamala omwaka mulamba nakati nakyanjagala. Era anegayirira baby komawo I love you bichi. Kamukubira olabe. Ayagala kubira bbaawo. Owo mu America. Gwe nakati omusajja akyetonda I love you I miss you bichi jangu tubeere eno bichi. Gwokyagaanye. Nze nagana okuddira X. Kati kankulage. Mukama abayamba akwata omwami w'omu America. Ugenda kuseka. Gwe. Abantu nogati koyogereko ko n'omwami w'omu America. W'omu America. Abeeko kyakugamba. Ne bano bannakigudde boogere n'abeggayaza. Yes, buli muntu lwako Bannayuganda mukalubya obulamu. Buli muntu alina right owulira nga bw'ayagala. I support that. Yes, nze bwe mba nina omwami wange. Ne limiti. Nedda teri limiti yamu time difference. Okitegeera. Oh, what? Ine ringing. Ogambye time what? Time difference. Twamanyi kati buno budde ewaabwe bebasa. Kati ozuukusa bbeemu.
Mbadde njagala muwulireko omwami w'Omwamerica mumanye nti omwami ye yaliyo. Okimanye bw'alaba essimu yo agirabanga kikolimo kati. Kati nno tasobola nze nkubuulira nakati. Era nakati ayagala to moving in lwakuba ayina bye yankola nga tuli mu relationship. Yali akusaba nudes. Ne bwe yandizinsabye nzikuwaka view once. Naye nga zituuse. Naye kati abasajja bayiga era batamanyi kakodyo ka view once. Oba n'essimu ezi. Era kiba kigenda beera blurry. Tofuna original. Nga toyina ssimu emalayo. Okwata mu ssimu n'ekigalo okiteeka mu focus. Kati oyaba n'ebigendererwa. Oyaba n'ekigendererwa. Abasajja baagala nnyo okubanga Eva balaba bejjukanya. Abana kigendererwa. Naye omusajja nga talina kigendererwa tasobola kulifaana. Yes, kasita omuwaka view once ng'akiraba ng'akivaako. Naye ng'era omusajja kati ffe bano abali mu long distance relationships ezo kubanga ze mbadde nnyo mu long distance relationship okusingeeza e Uganda kuba simalako n'abasajja b'e Kampala banaku ate balina olugezigezi baagala sekisi w'omuggundo kati simusobola oyo sekisi owakati lubaluka simusobola olina akuwa ataanuge ng'ataano olina okugakolerera. Bannange mamikyuka zeyo sekisi w'omuggundo simusobola kyova mbeera nnyo mu long distance. Naye n'abagaba wano ssente nga tebalina kye bakola bangi nze nyina mikwano gyange awo nina ne gwe naleetako wano nannyumiza jembe oba wamulaba nagamba ye omukazi yajja ddakiika 3 omukazi aba agenze mu kinaabiro okunaaba n'amugamba anti olwo baatuuka mu luumu oli yeetema sipeeya asaalize kagenda anaabe ajje bakwasaganye ensonga ono olwasaaliza bwe bamusaalizaamu ng'atudde ku buli yagenda okulaba omukazi yeebulungula agenda mu kinaabiro ye refreshing ate ono n'amalirize talina maani power. N'akwata akakadde n'akaleka awo n'agenda werekera awo tonaaba nze eno mmaze kwata ssente zo ŋŋenze. Kati munaye abasajja weebali wano togaya bannakampala si bonna bakyusa. Nze sisobola kyovulaba mbeera nnyo mu ezo long distance. Naye oyagala nnyo mwaka ngenda mulaba emyaka 2 mu mwaka nizo mulaba emirundi 2 oba 3 tweweeka emirundi naye ebyo sekisi wa buli kiro. Ate ne lwazo weeteekewo ensonga weekwase. Tosobola kwekwasa kuba naawe oba olinza omwami wo mpozi ng'okula mukuule. Kati gwe jeni okuula bakuule. Nedda mukwano nze nno nina omukwano ogwa ddala. Okuula. Nze nkubuulira nze nina omukwano ogwa ddala nayagala omwami wange oyo w'omu America. Mbadde nsaba oba ekyomu America. Nze nayagala nsabye ekyo tukireke. Sikulimba. Ene namba yaki? +1 yeeyo. Mamango ono mamango omu America namwagala nnyo. Ye yanjigiri. Ate abe UK. Kwa nagambye nze nina kye nagwako nga kyeyuke. Nawe n'oŋŋambye bafere. Bo wakiŋŋambye. Nawe n'oŋŋambye ekyeyuke kyonna kye wagwamu kyali kinene. Waliyo abafere bo bangi waliwo ne yansuubiza laptop na kati tagimpanga gye bali abafere. Naye laptop eruddewo. Yali weeyuke. Aho yali kawaani. Nze nyina neyajja n'aŋŋamba nali mutumye ebintu. Namutikkula omugugu nenga kamera ya $18,000. N'aŋŋamba njiguze ngireese n'ebifaananyi n'abindaga nga wallahi agijja mu sitoowa. Nga gyeri ye yatuuka wano n'aŋŋamba nti ebintu baabimulemesereza gundi kati byakugira ku kago. Temukola ebyo bintu ate nze kisinga okunyiriza ku bantu b'ebweru. Yali antutte mu apartment nange nalaba nga kamera teriiwo ku olwo ennajjo ginona. Saamalawo obudde bungi nempitawo. Ate baayiga otugulira bi perfume. Bannange abantu ab'ebweru. Bannange muleeta bi perfume ebitusabula. Tasooka kubuuza perfume. Kyavula wantambulirawo. Baleeta ebijaketi ebikunjubuka. Saate nze ngoye nedda. Lwaki batugulira nnyo bi perfume ne toffee? Oli akuleetera ka air nga kanyirira. Nakuleetera ka air, kumbe ka air kagenda siwuka myezi 6. Eri nayo waliyo dupe. Era bannange omunaku kanyiigemu bannange mulekerawo abantu b'ebweru otuguliranga bi perfume. Muli ava ebweru n'akuwa bi perfume bi toffee bi sweet ne bitulumya amannyo. Akaleeta nga kali specialized bulungi men's perfume n'okasomako no ulira w'omukwano gwendeetingidde ebbanga eddene ku mutimbagano okenda okekuba bwoti ku lususu nga si perfume. Terwamu mu lugoye saawa. Lugoye
gwe kenyini bwebe ogikuba egenda ku lugoye ebe unya bulungi kati jukira abantu abasinga baba bewahaga wano kati okufuba nnyo spraying wano ne wano bwogezaako okwe spraying wano laba kagenda mu nnyindo n'owulira obwedde ekisu kya perfume kyota nawulira aba baleeta za mirambo ate naawe ntana nadde bannange abantu abali ebweru nga mutwagadde enkola zaffe mulekerawo tuleetera bi perfume ne bi sweet chocolate nebireeta chocolate bitofi baba gambe eno tuwagala nnyo tuli mu bbula lya chocolate na perfume chocolate zibala bintu bitacyancamuukiriza nze nakyamukako nnyo ku mukazi gwe nali ndeetinga ng'abeera bweru yaŋŋamba akomawo gwe tomanyi kwolwo ntujjo gye naliko isya bambi kanyabo kwolwo tekaamanya nti musajja wattu kalaba musajja akyuse yeetala ate owebweru akomawo kiva bulaaya kumbe embwa eyo sirigisonyiwa mboze nijjukira nyinza n'okukaaba nze mulimu abebweru kyemba nze oyo omwami wange ow'omu America yeyankolera saali wakikola naye yankaka wali togenda kumulya yankaka mu bufunze yakurepi nga tusobola okugulawo keesi nina looya olina looya ddembe ly'abasajja teriwulirizibwa ali mu nsi ki foka sente naye teriwulirizibwa ali mu nsi ki kaliwo kasente namba y'emu kali lwakulasifo wamu America naye ab'omu America nga si bafeere tekyali kito myaka nga 29 tunula ku passport yakyo nga gyejjo ab'omu America nga si bafeere kyali kigenda kumukwata neŋŋamba kamale gakikola mu kifo ky'okunkwata kamale gakikola naye gwe nga wafuna omukisa omubi ab'omu America nga si bafeere sikulimba nze omwami wange ow'omu America yankolera ne passport yeyanyambako yafuna omuntu ekampala walaagi nali sirina passport sikulimba nakuyamba musajja wattu nga ganda twesange wali tuve wali tugende yeyasasula sente zange eza passport netukola express passport kuba twalina okweraba yakwatamu singa lwaki takwatamu omwami wange w'omu America gwe nawangala naye emyaka 2 naye kati olaba mujjukire nnyo ebigambo bya Jenny eby'omwami ow'omu America emyaka 2 yagambye yawangala naye ebbanga ddene mwaka ogwo bikyuse zali gigenda mu 2 Jenny tokiraba walaayi eyo statement y'oku gw'obadde onfunira looya walaayi girabika 2 gyawe twali tugenda mu 2 si gumu neti nti guweze ne mubaamu mwalimu obuyitamu yafunira bambi passport ne kiggwa twabeerawo ddala nakati akyali mu za apology akyetonda kale ayagala nkomewo nfumbe ne Jenny ofumbe ki nfumbe basajja kwetulisizaako bomu ofumbe ki nkuwa ku namba y'omwami wange omwami walayo omusajja tukireke nedda kati owe Uganda buuza mawejje sobola omufuulamuko owe Uganda buuza mawejje Moza amumanyi alina kye yali alidde ng'omuko mpe ennamba ya muko awo mpe ennamba ya muko tukimale naye abannayuganda mulekerawo okwesitresingira ku bintu kyekyo mbadde mbagamba nze bwe nakyogera kyo eky'omwami wange ow'omu America nali simanyi nti people are getting offended kiremeddeko ngomanya Farida bamuleke ayogere byayagala muleke Farida ayogere kyawulira kyayagala bwe tulinda akalulu wasigaddeyo myezi tulinda akalulu bw'ajjako kadi NRM bagenda muwa kadi NRM ajja olwagenda gula bawe minisita era ye Daddy Baby nze ndi timu Farida n'abaana bamusabudde bamusabula abo baavu bali ku internet bayalangira abaana n'abasajja kyeki musimanya buli mwana ne taata kyekigaana n'Abannayuganda batema nedda mba omukazi oba olina ozaala mu basajja ab'ebbali nekikuyamba onoyawulamu abeeri bwe baba bazzolo nedda abakazi nze mbasapootinga omukazi bw'azaala mu basajja abangi kimukolera oziiza kuzaala mu musajja nga mubbi omwana n'atwala obubbi bw'omusajja n'ozaala mu musajja nga dokita omwana n'afuukirawo dokita kati oba olina okubala gugwerawa ng'oyagala omukazi azaale mu basajja wa capati bonna abaana 5 bw'afa asikire ki
ngano muleke kumanyira abantu oba yazaala mu basajja bana oba basajja 10 dembe lye kigwenderaawo kigwerere zaala mu musajja wavuga takisi abaana banakayanira takisi omu afuneko battery omulala afuneko yingini omulala agende n'emito omulala agende n'ekyebweru bakita muleke manyira nammwe bantu obudde bugenze naye ndowooza mu ddakiika ng'emu kati ate ye Azawi yali ku maapu basuusuuta Azawi era Azawi singa nze ndi ku management ye essaawa zino mbadde ngenda Kololo n'okola ekivulu atulinde ekya Big Ayo bakinaakola kozi ne Big Ayo ayinayo naye ayinayo mbu mu December Big Ayo ayina Mickey Wine ayina ani awo ayina ne Big Ayo yeeragamu ne Gravity alina Big Ayo tumanyi okumukubira essimu ne yeeraga mumuleke yeerage buli muntu alina twamuta buli muntu alina right tuyinza muwala nalwekyo naye tumusabira ekivulu kye kigende ate onkoledde bulungi mulimu abantu abamu n'omuma interview n'alufuula olutalo ffe tukifuula mpalana muli balungi tuna nti naffe olusobola tunoonya ne tukubula oli mulungi abantu baba bize naye kale nti buli olwoba bize tumakya n'osukka anti mulimu okuzoganya abantu babeera bize mwana gwe omuntu nga takola mulimu nagamba producer ne mugamba omusajja yakatandika okufuna ebivulu yeenunula tumuleke ali ayagala kuzimba bijja byewaabwe kati abalagule ku nnyumba akole ki agatta bingi naye Azawe abantu kati bamwagala bamwagala nange kyenatiddemu yokka engeri gyali mu music ebiyitana bya kisiru tebyagala simanyi oba tekimukostinga naye bambi alina obulumi ku mutima naye muntu mutuufu omanyi ebiseera ebisinga abantu tutya okwogera engeri bwe tuwulira naye omuntu bw'avaayo n'ayogera bw'awulira ate ng'omuntu yes kirungi nnyo kuba abantu bangi balina obulumi ku mutima abantu bangi bafiiriddwa abantu baabwe ng'amalwaliro tegali mu bintu okitegeera naye kati Azawi ng'omuyimbi alina namba alina bamukiririza mbu avaayo n'agamba nti gundi wange naafa lwakino gundi wange naafa lwakino kati mulimu abalala bonna buli omu agamba nange gundi nange kino okitegeera so Azawi ekintu kyakola kirungi nze nkisapootinga kale Azawi yeegase ku Epas kuba ne Epas naye eddoboozi alisitula aligatta ku Azawi kati ndabanga music industry kasita ate olaba alina eddoboozi nze bwenjogera naawe n'oyogera n'oli ne twegatta kajegererwa kwa eno gavumenti erimu ka divide and rule mwekuba mwekka federation ebigenda maaso eno mwekuba naye bwe mwesalawo ne mwegatta awamu wallahi muba musobola nafunyemu ekirowoozo ne ngamba oba Azawi bwe tuba tuwa Kenzo bw'awummula akwase mu Azawi saagala mu bigere eyo ajja kulya atuveeko tagenda eyo ajja kulya atuveeko Kenzo naye yali amanyi ebituluma okimanyi Swangs kati takyabimanyi Swangs ye lebo ebaddewo wano nga buli muyimbi waayo bamutegeerera ate nga buli muyimbi waayo waliwo ekibaawo neogenda ng'omuggyako interview n'okimubuuzaako asirika busirisi simanyi Azawe bwe yakikoze kuba kyemmanyi ku Swangs akyaliyo ddala simanyi kweri essaawa yonna kigozi essaawa yonna kuba Swangs kyenjimanyiiko lebo yaabwe ya lugezigezi okimanyi yo Swangs si yamataata lugezigezi olina okujja yonna yes mube bayinza okukolera ebivulu omwaka ogujja Azawe yayinza obutabaamu tagenda bbaamu nawulidde bagamba Vinka yekka Vinka gwe bagenda okuwa ate kati Vinka waategeka mu kino ekiseera nga teyayogedde Azawi ye yayogedde Vinka naye lwakuba nti Swangs eseringa out gundizizaayo anti balina abayimbi abaamaanyi abayimbi babe balungi balina music aliko naye Azawi simanyi kati status ye bweyimiridde ku Swangs awo alina we yasooka n'apositinga mbu ne babijjayo ku lunaku lw'okwekalakaasa ne babijjayo 23rd yes it was Tuesday ne babijjayo naye abaana baali bakubye screenshot already that's how Swangs bweri teyagala mu it means nti akyali mu control ya Swangs avaayo oluvannyuma kati jukira kati ate eno X babadde tebalina bwe babiwanula X yaleese akantu ako babeera kuli nga bwolaba TikTok babeera ku live babaako kajegere kati ne X kwebiri X space
buli omu adda kuli kati Azawi kwe yayogerera ne Bobby namulabye gye yabaddeko era ne yeebaza Azawi. So naffe twebaza Azawi mulimu abantu abamu kati tusobola kwogera ku bintu bimu n'osalawo tunula butunuzi n'ogenda ne baasi gyeraga. Azawi yayogedde eddakiika 3 nga ayogera obutali bumativu ne gavumenti eri mu buyinza naddala ku lunaku olw'okulwanyisa enguzi bannansi lwe bavaayo beegatte bamakinge bagende ku paalamenti. Era Azawi n'akukkulumira ne bayimbi banne okwefuula abatalaba bulumi bwa bannayuganda kyokka te we batuuka okutunda tiketi zaabwe nga balina ebivulu ne balyoka bakkirira ewa Kiseka ne balyoka batutawaanya ne balyoka bakkirira mu Owino bagende kati ate ekibuuzo kyawuliriza nti alina ku bifaananyi ng'ajja ku paalamenti naye eddoboozi kinene Azawi naye eddoboozi ddene okusinga ekifaananyi ku paalamenti. Naye kati kye yayogedde kirina engeri gye kireese ebbugumu kuba singa abantu babyogerako. So nze ndowooza Azawi nga 10. Kati ne Waikibenda yava mu mmotoka n'ayimirirawo ne yeekuba ekifaananyi n'akiteekayo nadda kati okiraba ono yayogera okwogera kusinga by the way nze nizo ogamba nti kino okwogera mulimu atasobola okontributinga kyosobola kati Azawi bw'avaayo n'ayalaga butali bumativu so abantu bakiraba nedda mukwano anti kati olaba Azawi kye yabadde agezaako okutegeeza nti yafiirwako omuntu we olw'amalwaliro amabi gavumenti n'ekwata billions 5 n'eziwa abayimbi bazirye buli just ng'ezo billion 5 zaali zisobola okuyamba ekitundu ekimu nekiteekamu eddwaliro abantu ne batafa lwa nsonga be bawa ssente tebagabana na bannaabwe so kati Jeni tugire tuve wano Uncle Nordin tugenda kumuddira ajje atubuulire waki komenti obadde tokimanyi nogamba nogo gamba nogo abaana biitu talinga bineno ffe ebyaffe Ssaabasajja gy'alyeko akumala mulentebe Uganda twasanyuka ffe ng'Abaganda nga Kabaka awonya overstay va ku nsonga za Kabaka nange mweraba ndi Muganda gwe gwani namukasa ekyo tekikufuula kuba w'emmengo ndi Muganda era ffe twasanyuka nga tulabe Kabaka waffe kati Obuganda buladde osobola okugamba gyali emmengo naye era abaana abasigala tebazikiza bagamba nti kati twagala kulaba ku Dawudiisu era essaawa yonna oba osobola omuloopera ebikuluma tumuloopera Ssaabasajja kati oloopa ki Ssaabasajja kye muloopera loopa tuve wano Ssaabasajja Kabaka nze omuzaana wonna mukasa jeeri laba omuzaana nkuloopera abaami abakwabula abaana ab'obuwala nze muloopera abaana ab'obuwala babakwabula abasajja kabukoma wa Katikkiro tebutuuka wa Ssaabasajja nedda buno bugende wa Ssaabasajja abaana ab'obuwala babakwabula nnyo ayi Ssaabasajja gamba ku baana baabo obulenzi bawase ku baana b'abannaabwe ayi Ssaabasajja abakyala bagambe balekerawo olwanira abasajja buli omu alyeko kyalidde nsi bwetyo makoola tugiryako makoola mweraba MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rokutanuga mwenda August Mwishoja atumia Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukawa jigula kumomo ya mtwalo 10 hata meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading momo app wagule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo kumu po jigulango kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 10 August Maria Frey Masaka shinze mtwalo 2 po jigulango kosa momo ya mtwalo kumu VIP mtwalo 5 hata momo mtwalo 3 nechitundu bitegekedwa keti events wa urone biwagi MTN. Together, we're unstoppable.